Ng'amateeka bwe galambika, ekibiina ekisinga ababaka abangi ku ludda oluvuganya gavumenti kye kironda kabinenti y'ekisiikirize, nga ne ku mulundi guno ekibiina ki NUP kye kyakize ku bibiina ebirala ebiri ku ludda oluvuganya okuba n'ababaka abangi mu paalamenti. As you all know, ladies and gentlemen, we are forced in this position by circumstances. We should be the ones appointing the cabinet of the Republic of Uganda. So we continue to struggle. Kati kino kironze Joel Ssenyonyi okuddamu okukulembera ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti ate ku bwa komishona babuwadde John Baptist Nambashe, omubaka w'amangi ya kawunti mu disitulikiti y'e Buduuda. Ekya Nampala w'oludda oluvuganya kiweereddwa mubaka wa Jinja South Division East Pomwiru. Ono waakumyukibwa omubaka Nakwedde Harriet, omubaka omukyalo ow'Ekayunga, ng'ono ali ku kisanja kye ekisooka mu paalamenti. Akakiiko ka Kkosase nga kano ke kalondoola enkozesa ya ssente z'omuwi w'omusolo kaweereddwa mu wadanku nnyingi omubaka wa Kyaddondo East, ng'ono amyukibwa George Musisi, omubaka wa Kira Municipality. Akakiiko k'embalirira ya gavumenti akamanyiddwa nga paaka kaweereddwa Nsamba Patrick Oshabe, omubaka wa Kasanda County North. Omubaka w'e Mukono Municipality Betty Nambooze yalondeddwa nga ssentebe w'akakiiko aka gavumenti ez'ebitundu. Akakiiko k'ebyobweyamo bwa gavumenti kakwasiddwa Francis Zaake Butebi, omubaka w'e Mityana Municipality. When we do that, we also recognize that we must use every platform to fight. Akolanga pulezidenti w'ekibiina kino ow'ekiseera Rina Zedriga mu kwogera kwe akalaatidde abaweereddwa ebifo okukola obutaweera nga bano babataddeko eriiso ejjogi. Tuli banyiivu, go and deliver. Naawe beera munyiivu as we continue to reclaim. We are watching, we are also encouraging each one of you. Where you know you need some support, get to us. Where you know you're about to slide, get to us. We have. Ssenyonyi naye oluweereddwa akazindaalo n'ayanjula olukiiko lwagenda okukulembera nalwo okubadde banna NUP 21, aba DP 2, ab'ekibiina ki FDC 2, UPC 2, ekibiina ki anti omuntu omu, PFF omuntu omu, n'omulala atalina kibiina. Ekyo tukikoze kigenderere. Lwaki twagala okukumaakuma bannaffe tukolera awamu. Era bano agenze abawa minisitule ez'enjawulo. Mu bano mulimu Kalimu Masaaba ow'ebibiina by'obwegassi ne microfinance, ng'ono mu paalamenti ali ku bwannamunigina. Gonzaga Sewungu aweereddwa kyabyakwerinda n'abaazirwanako, ng'ono munnakibiina ki NUP. Sheila Amaniyo munna NUP aweereddwa kyabyampuliziganya n'okulondoola obuli bw'enguzi. Asinasi Nyakato munnakibiina ki PFF aweereddwa kyabyanguudo n'ebyentambula. Okero Patrick Onguti munna Democratic Party aweereddwa kya gavumenti ez'ebitundu. Zahara Luyirika munna NUP aweereddwa kya minisita wa Kampala. Elias Luyimbazi Nalukoola munnakibiina ki NUP aweereddwa kya ssaabawolereza okukosa abalala abaweereddwa ebifo eby'enjawulo. Twagamba tubeere banjawulo mukku kubanga tugamba nti gavumenti ya Mwami Museveni nnene, ministries mpitirivu. Oboolyawo abantu abatono basobola okuddukanya gavumenti. Kakati ffe shadow cabinet yaffe erimu abantu 30, erimu ebifo 30, nga tulaga bannayuganda nti nga tututte obukulembeze tetwetaaga kabineti y'abantu 10. Ssenyonyi atangaazizza ku ky'okulonda ababaka mu bibiina ebirala wadde nga n'ebimu ku byo biri mu mukago n'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM. Tewalina kubeerawo kweraliikirira ate kakati abamu bamutaddemu tuyinza okuba tetubeesiga bulungi. Ffe nga pulezidenti waffe bw'ateera okutugamba nti buli omu tujja mutegeerera ku bikolwa bye. Abalondeddwa abalabudde nti singa bava ku mulamwa tebajja kulonzalonza okubakyusa. Eno kabineti si yankomeredde. Ne wiiki ejja omuntu ayinza okukyusibwa. Ekyo twali tukikozeeko. Ne tukikola ne ku banene, ne tukikola ne ku baffe aba NUP. Kati oba tusobola okukikola ku wa NUP. Ne tugamba nti nedda kati wava ku mulamwa gw'abantu
ebintu bye bikola tutuyabitegeera tukugyewo kati ow'ekibiina ekirala oyo ayinza otulema okukyusa. Babaweereddwa ebifo baweze okukola ebyo ebibasuubirwamu okulaba nga bateekawo omukululo okukosa okulwanyisa obubbi bw'ensimbi z'omuwi w'omusolo. Obuvunaanyizibwa buno buyidde olw'ebintu bingi era byendina okuba nga nemerera ku ng'omuntu okuba nti tulaga gavumenti n'okuba nga tugirusa all the time okuba nga efayino ku bantu baife abali mu abakola mu biyiye, abawandiisi ba firimu, abazaani b'emizaano, abembi, abakini, n'okuba nga tuholdinga our cultural heritage okuba nti tugikuumira waigulu. Nze ogwange kuzze kuyambako pulezidenti wange oba ekibiina kyaffe okulondoola obuli bw'enguzi n'obukenuzi mu gavumenti eno. Twagala okweyama okukola omulimu gwaffe mu lujjudde mu bulambulukufu ayi n'ekigendererwa eky'okutaasa munnayuganda omuntu wa wansi. Emiramwa gya NUP nze kwenzijidde ffe awali omubbi tumuyita mubbi, awali omulyake tumuyita mulyake. Ssenyonyi yajja mu kifo kino mu kisanja ekyaggwa mu Desemba wa 2023 oluvannyuma lw'okuddira Mathias Mpuuga mu bigere eyali afunye obutakkaanya ne bakulu banne mu kibiina obwekuusa ku buli bw'enguzi. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV. Tulizimba Uganda. People power.